twagala tugende mu district y'e Masaka. Eyo mu Masaka wali ekyalo Sunga bagenze okukola emirimu egy'okuddaabiriza enguudo n'okuzitereza ate kaabuyonjo ezimu zisigadde ku ttaka. Abatuuze balumiriza abakozi b'enguudo tube babatuusiza ku kino. Abatuuze ku kyalo Sunga mu ggombolola y'e Bukakata mu district y'e Masaka abalinaanye oluguudo lwa Masaka Bukakata oluli mu kukolebwa aba kampuni eya Arab Contractors b'ennyamivu ku ngeri oluguudo luno gye lukolebwamu nga bagamba nti ekitongole ekya Uganda National Roads Authority UNRA ne kampuni ey'abawalabu eno ekola oluguudo luno ye baviiriddeko obukyafu okweyongera mu kitundu. Amazzi eno Kalavati eriwo gye Abachina nga bagibikako ettaka mu maaso gaayo olwokuba nti yali mbisi nga tebagala etobe. Kakati amazzi olunaku enkuba eyali ennyingi eyatonya mu mwezi gwali gwakutaano yabeera nyingi nnyo, yali heve nebeera ng'ejja nga amazzi gano baagaziba kati gadda butereevu eri mu bantu gatwonoonera toilets zaffe. Toilets eziri mu 10 tetukyalina we tulaga obudde buno oba kati kaabe neighbor ewaaliraze naye yennyini talina toilet. Kyala takyalina waalaga naye ffe tusaba kutuddizawo toyi waba walabu twabakubira omulanga naye tebaatufaako bajja ne balabawo era ne bakiraba ne bagaa nti kyava ku ffe naye we baddayo batugamba nti mulindeko ne kati emyezi 3 tuli mu mukyafu. Ennyumba yange yayatika olw'amazzi agagiyiikamu agava ku sayiti kubanga bandeka mu kiwonvu ne bakola olusozi. Kati nsula mu mizigo omwami ono kayabula yampangisa. Kino kivudde ku mazzi agava ku luguudo luno ne gawaguza ne gasaanyaawo kaabuyonjo ez'abatuuze ezisukka mu 10 n'ennyumba emu nga bigudde. Kigambibwa nti mu kukola oluguudo luno emikutu egitwala amazzi baagiziba era enkuba ebadde etonnya emabega yonna yatuukiranga mu nju ne kaabuyonjo z'abatuuze. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bagamba nti abakola oluguudo luno n'abayunira be baviiriddeko obuzibu era ne balambulula ebintu byabwe ebyonooneddwa amazzi. Bamaze kulowooza nti tusooke tuteeke emikutu mu bantu bo baakola bukozi kati abantu n'obula abantu bano bonna bukyafu obuli mmanju buli wamu tulwadde bwe tugenda okufuna wanakolera. Kati buzibu bwensanga nti abaakola ekkubo lyaffe baatugamba tukolera toyireti zaffe bajeemye ate nga baatuwandiika ffenna naye ng'ennyumba zaffe toyi zaffe zimaze okugwa. Nze nina loogi yagipangisa ab'oluguudo naye kati baagiddukamu olw'okuba nti tewali toyireti. Mu bantu abaakola omulimu ogwo ni musanyufu ndikuddiddwamu era nga Arab Contractors egenda okukozesa aba insurance ku projekiti eno okulaba nti abantu bano basobola okuliirirwa kaabuyonjo zaabwe ne ziddamu ne zikola bulungi. Ab'ekitongole kya UNRA tubafunye nabo ne bapaako bye batangaaza. Okay, with all the photos which is already happened, with the report from the engineer, with all the incidents, with the estimated cost also, which is going to affect the people, which is already evaluated by the client himself. Ekizibu kyonna oba effect yonna ebeerawo ku kkubo ng'ereeteddwa mirimu gikolebwa ku kkubo kiba kimukakatikako okulaba ng'ensonga eyo agitereeza oba nga addaabiriza ekibadde ekiriwo. Kakati olw'ensonga eyo alina insurance. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.